obalire eddiiro ati afa ku ebyo by'oliko. Omuntu bw'alekulira omulimu gule okuyida okwewaayo ku mulimu guno aba abaze nti guno kusasula gulo okusinga yes. So yavaayo bwedda bamuzimba abe nikyava. Ekyamazima mu myaka 2 ali ku n'amaka amabba, mu myaka 2 ali ku n'apartment ediboneka edizimbibwa, mu myaka 2 yakola embaga, mu myaka 2 mbu yakolera mukyala wa Kabaga e Dubai mu myaka 2. So waliwo okubuuza nti munaifwe olukutoola wakavweno biyo kuba mu namawulire tuli baava abamanibwa omunamawulire nguli yali akola mulimu nti yali musuubuzi okoba oti kale lya basada bali abasuubuzi nga Lutamaguzi Semakula yakolanga diru ni UN yajja okwira mu parliament ng'esente n'emmotoka n'ebizimbe byayina tobala while ali mu opposition. Akati aye igwe watoyirewa nokati waliwo report gye wazikiza bakusasula obuzibu buli kuba bulala lwaki nalo by'okuyingiramu ekyo. Boogera ku Ssenyonyi nti yafuna milioni 17 ati boogera ku yaddimuwa. Yes. Eiteeka ly'okulya enguzi mu Uganda lika nti ajiwa nigwe bajiwa bavunaanibwa. Both the giver and the receiver are criminally liable for corruption. Tibali kwogera ku yajiga ate ng'omunamawulire agezisa kwotulaga nti we baagigabira yamanawo baakutwala Serena ekigo era bwe wali n'abagitambuza memba wa parliament n'omusanga n'omuwaka 6 n'omala n'omwongera 4. Memba wa parliament tali kumwogera olunaku lwe baadimuwa tali kulwogera eyadde ekiika tali kumwogera. Bagoba kigambo eki yafuna sente okuzikiza lipooti ya Uganda Airlines. Tubuuza Uganda Airlines yamuwa sente era yamuwa sente ole waweera omuntu bribe ey'Olukumi ati bisirike ku ng'okukwati amuna wena lyako ekindaazi osirike ng'ekindaazi kyali kya milioni 17 olowooza oleyo omu ebyere yali kwekayimeka. Ate mu kusooka bayayogeranga Uganda Airlines kati akyusizaamu ali kwogera Civil Aviation Authority. Buli kyali kwogera nabako baduuzi nga ndi ku mukutu nti emboozi eyo ku Twitter erimu ebirumira. Bantu bali mu busunkuba nenda medio idukire ensobola kyoka asobola okundeta wano nti bwe nali mukozi wano nga weeno okola wano twali ba mukwano nguli nava wano kene ebisiiza bubi obanga zena kwebisiizaako obanga bubi either nguli bwondeta tida obanguli tondeta. So Joel Ssenyonyi neddindo wa Sava bona bali bakozi kweni kirala bali banamale kuki kweni TV. Mbuuza lwaki tibasobola kugemagana lwaki ontasobola akubira wundi kasimu nga nze mbayirenga muwala nga asomenga ku Trinity College na Bingo nga nkola ni Simon Kagwanjala nga lwena abatije ku vidi nigwe nkubira Simon ogenda kusola abawala baffe era nga Simon Kagwanjala oyo gwe mubona akera ku TV atwala ebyokulya atwalira muwala wange ni muwala we yagema pocket money nga bawa muwala we emitwalo 10 no wangamu emitwalo emeka 10 kabiri waje akanize ngenze kuogerera mukolo kayunge no omuko kifiremu nga kyategeeza nti butinze nzirawo wena taking obushi obuvunanzwa kitegeeza twayawukana titukakola ku NBS TV 2MB ayitwali ba mukwano yero achi Joel Ssenyonyi ni Sava abakolera ewalala basuka kuleveyo abantu bano bayinza okubanga bali kukitegeera bafumitiza mu kubanga muyinza okubanga muli kumpala nayo ku mulimu waka place politics nga niye muli kuzaaniramu. Lwaki esente da Joel Ssenyonyi bali dogera bukiti nga amaze okuvaayo kukoba ati 5 era report ya Uganda Airlines nga yaweebwayo ira kuba n'ekifo kye yali kuyalira sente yali kya person wa Kosasi. Yes. Ekiri ku Segona awo naona mwamulinda yavaayo paka olwo timuli kwogera mwayogera leero lwaki leero lwaki enkoko yange lwebula embuzi yo lwefuluma byali mu obwoya
enkoko yange yabuze embuzi eri kufuluma embulubuusi omuli obwoya bw'amooya g'enkoko era tineebirala bino so eyo tienda bantu bakitwale that's diversionary waliwo yo bali kwenda otula mu mawulire kuba mu byafaayo bya Uganda abantu babera ibinti abantu boogera ku kintu ewichezi kyavwaako ekyampuuga kijja kuyingira myezi 7 nga bakakiriku bakiremeire so buli mpabuza chichi abantu balemeire ku parliament ya speaker Anita Among bali kuogera ni parliament ebyokwogera okwe defendinga byagiwaaku yakati kaboogere bali kowa kibatya imemu sensa motion kuno nga bwe nakwano medi nakanti ebintu etozoti bya nankani bya Anita Among nga bwoli ku sechiko yatandika sensa motion atali kwenda goba commissioner inga tali goba commissioner sensa motion emikono bali kusoloza kugoba Anita Among nekigenderwa that's the aim kuba ole medi ole akoba ati no tikisoboka enkoko yange yabuze yagema mutabaniwo ni muwalawo nimwe bendaga ina magumba g'enkoko nimwe omwalire enkoko yange no ndikuba tola ku police musepiche dangenze baba ewa batali tokitegere so bakati olukiiko olwawa Solomon Sirwanyi ni baine ku Yukinyi n'Empuuga esente okwegabira akasiimo speaker ne yalukubiriza sole bwaleeta emikono okwera okulaba ba commissioner abaafuna eyakubiriza olukiiko tigwa abaali gwa target neyo so the target this bino na byowulira onso nebyo na byole byabadini sava lona olutalo luli ku kintu eki buti bali kulwana Anita Among gwe bali kuba buli kyoli kubona ekyoli kuwulira ekyo mukisa omubi nti Anita Among abantu abandi mubayiro okumpi bamukobera ekituufu yaba wa distance yabesara kumwene bano ba mama bena ababa yembange ne mbada mama Rebecca mama Rebecca mama Kadaga mama abo ba mama naba muri okumpi bwasulu lugalati my son yes my daughter ayenga bena abo ba my son yes my daughter na abali kufuna bwino webijja mu maiso mu parliament babiwa abamawulire bayongera okwandala n'okusansanya ekintu medi ensira bw'osobola kutuuka ku lupapula embi kwafunira musaala nga toli wa mu parliament